Senedwe tuyingidde olunaku olwaleero waliwo emboozi ebadde etambula wiiki nga 2 wiiki nga 3 esobodde okuba ate nga zeetooloolwako kati nno bagamba abaganda bagamba nti kamoka bikasasiro ganga ne Pojo Bukafero yakuba akayimba bakajjukira kati nno olunaku lwajjo byatuukidde ku mukulu gwe bayita Kaye Wisdom ono abasinga okuba tebamugobera ku mikutu egy'enjawulo gamba ku YouTube, Facebook, ku TV ez'enjawulo ng'ayogera akasuka emikono banyine beebuuza omukulu no kikyabala kati nno yasobodde okuba ate byayogedde byamwokyeza gyevuddeko ennaku z'omwezi alinga 25 era yasobola okuba ate nga postinga ku Facebook ng'alina kalinki kasobodde okuba ate nga ategeeza nti omukulu gwe bayita Keti kaweddemu era ng'ategeeza omukulu gwe bayita Keti Events nga ye agamba y'omu ku basobola okuba tebali akasente akangi ennyo omuli miliyoni nga 8 ne yeebuuza nti Keti ki yakola kiki yasobola okuba ate ng'akola okufuna sente ezo. Kaye Wisdom nga bw'omumanyi okwogera ebigambo bye yali tamanyi nti bijja muzaalira ebitukula kati nno omukulu yasobodde okuba ate nga yagenze maaso g'omukulu Keti ne yeetonda nenjagala okuba ate nga nkutegeezaako ebigambo byasobola okuba ate nga ayogera ku mukulu Keti ebyasobola okuba ate nga biswaza ne famire oba oli awo kati sooka owulire omwezi gw'okutaano ogwo omukulu Kaye Wisdom ng'ayita ku mukutu gwa YouTube ogw'enjawulo yasobola okuba ate ng'ayogera ebigambo bino ng'abiweereza omukulu gwe bayita Hajji Kavuma yagamba ati kati kankubuli abantu abasinze okufuna mu COVID asooka Keti basooka ne bamusimba emmotoka Range Rover kutidde none yafunira nene bamuyiwamu which is okay. I was happy naye kati negwe abasajja bagaggawadde abasajja balina sente bazitereka mu siringi ogenda mulaba nga ze atutte kyokola baagala bakyala baffe anti agenda afunye miliyoni 8 zabwerere agenda kujjako miliyoni 10 adye girlfriend wa mutwale Dubai amononeko miliyoni 3 shopping air ticket ya miliyoni 1.5 naye mu kitundu amusige nebiki agagasajja kagenda tambuza ogenda kulaba agagasajja kyobola ogasanga makerere nga geba era woba olina omwana we nasoma musabire mubuulirire abaana abafuna sente abasajja abafuna sente z'obwere basiba mabaala basiba ku bbuca ne waagamba ngenda kucyakalira soko miliyoni 10 okumala emyaka 3 aya basi ye mukulu gwe bayita Kaye Wisdom nga bw'omanyi bagamba nti kamoka bikasasiro ganga ye mukulu oyo Kaye Wisdom ebigambo yagamba nti omumwago gwalyako kati no olunaku lwajjo yasobodde okuba ate nga yeetondedde omukulu gwe bayita Hajji Kavuma era nga kigamba nti omukulu ono yabadde ayolekedde okuba ate nga asibwa wabula banene abaliko mu kibiina kye bayita Golden Band basobodde okuba ate nga bamulabuddeko nti genda weetondera omusajja namusanga ku bondi ye nasobola okuba ate nga yeetonda ebigambo byonna byasobola okuba ate nga ayogera mbuyo omu kubabba ssente ayaya omukulu Kaye Wisdom ono nga yeetondera omukulu Keti ayaya badde nsaba okusonyiwa wetondere ne famire ya bannange nsaba okwetondera bannyinaze baganda bange okuva mu famire ya Hajji Keti Kavuma ensi yabadde egunsalidde abaana bagenze ne bankwatera kati ndi mukunenya abaana bonna abantunuzamu kamera bagatta ebintu ebitagatta abaana babadde bagasse ebintu nga bagambye Hajji wano namugambye bwagenda akwana abakazi agenda ku university abasiga endwadde ekitali kituufu si kituufu nti ekyo nakyogedde bagasse mugasi bifaananyi ebyo nkwegayiridde kyonna ekyakunyiizizza nsaba onsonyiwe si kituufu ensi kyebadde eyogera era nagambye nabaddeko ewakasuku neŋŋamba nti Hajji Kavuma ye Hajji taata wange bwembeera ekampala newengulu actually nabadde ewakasuku neŋŋamba enkya ngenda kukimangukira muzeeyitimye enkoko bano abantu abagala okutambula bakyamu kwegamba beeyagaliza byabwe naye muzeeyi manyi nti no ebigambo byabadde bizibu aya basi omukulu Kaye Wisdom ndowooza mukulu Keti ye yamugambye nti ebigambo nti abaana babigattagatta ne bino ebigambo omukulu byayogera ye agamba nti mbo babigatta bugasi ye bino byagamba nti tuwabigatta bugasi kati kankubuli abantu abasinze okufuna mu COVID asooka Keti basooka ne bamusimba emmotoka Range Rover kutidde none yafunira nene bamuyiwamu which is okay. I was happy naye kati negwe abasajja bagaggawadde abasajja balina sente bazitereka mu siringi ogenda mulaba nga ze atutte kyokola baagala bakyala baffe aya basi ye mukulu oyo
yagamba ebigambo babigatta bugasi naye nga yasobola okuba ate nga abyeyogerera wabula byamuze ku matama omukulu era omukulu Keti yasobodde okuba ate nga amutegeeza ebigambo bino wulira badde nsaba okusonyiwa wetondere ne famire ya bannange nsaba okwetondera bannyinaze baganda bange okuva mu famire ya Hajji Keti Kavuma mwenna mmanyi nti abasinga mwenna mulina zi degree ne zi masters mugende mulabe full program eyo yonna manye ebyabanyiziza mu baagase bifaananyi awo mu nsonyiwe naye mbadde mbasaba ne program yonna mugirabe sigambye nti no mu nsonyiwe mugaya wisdom yetonze naye yabadde yakikoze bambi mulabe program yonna mulabe nti ebifaananyi bakoze ki baagase bigatte buli mwana yenna mwannyinaze oba muganda wange okuva mu famire ya Hajji eyabadde bambyanyize sonyiwira ddala ono muzeeyi wange ddala eri abaana bange bannange aba anti bempise bannyinaze ne baganda bange munsonyiwire ddala mwenna era n'oba oli Bulaaya noonya programu eyo nogirabe eggweyo girabe bambi munsonyiwire ddala tekyabadde kituufu era situufu era Kaye Wisdom takola bwati ya basi ye bwagamba mbu teyabyogedde n'abategeera bategeera omukulu wuuno ng'agamba nti amusonyiye Keti neyanziza taata neyanziza kati wewale kutegeera nsobi eyo ngitegedde taata yes neyanziza naye kyekukutira nange mugendereza okupulaani mukontrolinga akamwa ensi eno yona gyeffe ku makamwa kyekyo kasiraita sikwirako buzibu Kaye naye oba otegedde nojja aleka mu neyanziza taata nga tukyamaliriza emboozi y'omukulu gwe bayita Kaye Wisdom mukwetera omukulu gwe bayita Hajji Keti ku nsonga z'abapromota akasente ke baali abangi nnyo basobola okuba teboogera bingi nnyo babuloga ab'enjawulo bannamuli ab'enjawulo basobola okuba tebayogera bingi nnyo omulukulu Keti wabula omukulu Kaye Wisdom ategeeza nti ye ku mumwa gwalya era bino byebasobodde okuba ate nga bamwetonza mbu ne pulezidenti atera okubeera ne palapase olowooza kiki okulya nga kwendya ekyo kibi muzeeyi yagamba nti yasinga okuba siyansa ekyo kibi wemba kwendya ng'ebitabo byagana kati nkole ekyo nsindi naye bambi wemba munteekamu kamera mbegayiridde mwenna mikwano gyange babuloga bambi togatta naddala bazeeyi baffe bano kuva mu biri ebyekyayi bye tubaamu tewali yabigatta gowa byeyogerera ssebo Kaye Wisdom abamujjukira obulungi yalumbako omukulu gwe bayita Bebekulu era Bebekulu yali amusuubiza okuba ate nga amumaze emmere naye yagamba Bebekulu bw'ati omukulu ono yalumba omukulu gwe bayita Katolubwama gye buvuddeko awo omukulu Balamu amuli bubi Kaye Wisdom kati omwana ng'ajja Mikali kyaleese app Sero Museveni kola bitya mu mukubi ani agenda obbawagira mmwe Bebekulu yanswazizza nnyo gwe yayita big size gwe yalinnya ku katuuti Kamandera gwe yalinnya ku katuuti Kamandera Bebekulu yalinnya katuuti Kamandera bwati Bebekulu yalinnya katuuti Kamandera n'ayimba yatuuse n'afukamira bakuwadde dakiika nnya kyova olaba gwe Bebekulu you are making musicians to be beggars we are not beggars gwe kyali gwe Museveni akugulidde ndawe ya poti akoledde business akuzimbidde bw'atakkuta olina mizimu olina biteega muzeeyi ffe bakada batufeeko ffe bakada batukuba emikono nze Bebekulu muzeeyi mutabani wo bakada batukuba yumi Bebekulu wali omulabeko ng'eriiso teririmu gwe Bebekulu otandika okwogera ku bya kaada ona ne morosoli teyogera ku bya kaada gwe Bebekulu kada tuleeta bakada oleeta kati okuva Bebekulu yafukamidde kati twamulekedde abantu bavuganye nabo baali nabo mu level ogu Ronald Mayinja teyenkanankana na Eddie Kenzo ku Eddie Kenzo ku status ye gyemumanyi waali fukamira ndijja netondera abantu Eddie Kenzo olyefukamira ebyo ebyekisiru ebyembwa ngenda kujja netondera abantu Bebekulu takyali level ya Bobi Wine bukyayafuuse presidential candidate kakati n'oluyimba lugamba nti nno waliwo abakwesuukako big size kakati Bebekulu takyali size ya Bobi Wine 2 ali size ya Ronald Mayinja Eddie Kenzo ku abaana b'e Masaka bakuba abaana be ku Mawanda wa Bebekulu abakulya ku Mawanda